nina suubi nti Pentagon tujja kugizimba tugimalirize tugiyimirire wakati tugende tugule wa Richard Muhumuza Hall Richard Muhumuza Conference Hall eri conference hall gye mulaba mu animation eyo kati eyitibwa Richard Muhumuza tujja gendeyo tugigulewo aliwo agamba nja kubeera naawe tujja gigula wakaguwa tujja kasala ffenna naye si byangu taata tuyita Masasi bw'omala ogasima tukamuno n'agenda nina essuubi nti Pentagon tujja kugizimba tugimalirize tugiyimirire wakati tugende tugule wa Richard Muhumuza Hall Richard Muhumuza Conference Hall eri conference hall gye mulaba mu animation eyo kati eyitibwa Richard Muhumuza tujja gendeyo tugigulewo aliwo agamba nja kubeera naawe tujja gigula wakaguwa tujja kasala ffenna naye si byangu taata tuyita Masasi bw'omala ogasima tukamuno n'agenda bonna ne balumba social media Pentagon era kati abuzaabuza sente za Pentagon ye nnyoko tewali atubuuza Pentagon nga ssaayo ennyumba ya kitaawe kyokka tugambako nti tutunde bye tuyina kyoba otegeera nti Pentagon tujja giyingira naye sitaani emukalakatta ku mutima eringa kaamulali naye ejja kubaawo oba ayagala oba tayagala Pentagon tujja gizimba tugibeere mu nnyo zikubeera bakulu mu linnya lya Yesu oba amagezi gazze ne bazikuba sekendi zibbiri bakankuba amasasi ng'obuuza Pentagon obaani yabazaala UgandaEyenkya kati nze Pastor Bujjingo wenjagala omuwabulira muwawa naye awabulwa sijja muwabula kituufu mbadde ekigambo kibi kampabula endiga kozizo zirimu eziwabulwa kampabula endiga endiga wenjagala oziwabulirwa wawa Pastor Bujjingo yatubuuziza Pentagon ya nnyoko ye ya nnyoko UgandaEyenkya luliva lumu na omanyi Pastor ebigambo bimusimatuka naye wekiri musimatuka ekyo n'enjiri kati yafuuse yakuvuma ekyo si kipya ewa Bujjingo okuvuma is part of preaching era n'ebyawandiikibwa biyina ezo mbwa UgandaEyenkya Pastor yasooka n'atugamba tamanyi baamukuba masasi era teri gwasobola waayiriza kituufu ojjukira speech agamba bannaaye nze mbagamba nga nze teri gwe nsobola kuwaayiriza era sibamanyi naye omanyi nga yabategedde babadde ku TV bali ku TV balaba UgandaEyenkya awo gira sijja kuswaza Richard sijja kuswaza kati abo babiri abakamenya likodi omulosi ati ne sijja kuswaza omwaka guno teri kukaaba sigwa kukaaba yagutandikidde kane weebuuza byakono nabawa scenario ate ne leero ngenda zibawa omanyi kati kankubulire wamala Pastor baamukuba amasasi naye ekintu nkiremerako nnyo kale kanteekeko mbu kigambibwa kiteeberezebwa olwo lulimi lwamu kiteeberezebwa it is alleged lulimi lw'amawulire olwo olulimi lw'amawulire it is alleged Pastor Bujjingo was shot at nga gukuse mubi naye kiteeberezebwa nti Pastor Bujjingo yakubibwa amasasi UgandaEyenkya naye ng'onoonya obuzibu tusooke tugireke etowolokoke ekkaka n'emitima naye ng'onoonya obuzibu genda ng'ogenze mu kusaba ewa Bujjingo olekaane za Pentagon ziriwa UgandaEyenkya oba kitegeera Pentagon yani Pentagon ya Bujjingo yani ya Katonda ekitegeeza oba weetaba si ya Katonda
ekigambo ekyo nnyoko twandinoonyeza gwe yabadde akibuuza either yabadde akibuuza Katonda ti Katonda Pentagon ya nnyoko oba yabadde akibuuza ffe cause tetubadde tusonda Pentagon tubadde tetusondera nnyoko nze maama wange ssebo yasonda Pentagon yeyo mwamulowooza lwaki tuyina obulumi. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai yes estate sales zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala yes ogenda maaso okukolera emirimu gyo eweeru w'eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga bekwata Brand Property Services Uganda Limited. Gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweeru w'eggwanga naye nga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafu aba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetoolera eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe ekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Ova mu Naamu? Mva mu Naamu. Naamu kyekyayizaaku? Naamu nange nabaddeyo naye saabitegedde. Kamuzi wabaddeyo? Nde tubabitegedde? Saabitegedde kiki kyeriko. Kati ng'abamu Naamu twatuuse otuuka ekiseera nga Naamu ate ye gifu 77 kwegamba ziri awo zeegasse Naamu ne gifu 77 zeegasse ne zikola ekintu kimu ne zikola akatoko. Nega muba nayigana ababoda emmozi zaabo bagamba kiku Naamu ffe be bajjako Aleese kati tubuulire nze waliwo n'omunnamawulire w'abazungu yansanze nabadde nkubye essuuti biva mu bino ngenda owulira ajja you can't say we are here mugamba genda kwoli na mu Luganda genda kwoli what are you saying oli kati gwe Naamu kyaki nenange sijja kulimba abantu abali mu bitundu awo ababadde bamanyi kimu waliwo olukuŋŋaana oluli eyo naye batulemesezza okukola tebamanyi kiki kigenda mu maaso n'ababadde awo kuliko ne baminisita ababadde eyo nga tebamanyi kigenda mu ggwanga naye nga baba boda babitegeera gwe kati kwata owa boda omubuuze nti Naamu kyetukoze agatta emboozi nga 7 ogenda owunzika nga omugamba ogenda otuuka gyakutuusiza nga osumagidde abali ku mukutu yaleero etandise mu ngeri yanjawulo era zino bakusindise nga olemu kuba reportinga Naamu then reportinga Naamu navuddeyo nga Naamu yendipotinze nagenza okuvaayo nga Naamu yendipotinze naye kenyini tomanyi kiriyo tokitegeera kyokka munyuma ne babawaaga palati agagondi gubeera nga kyapa kya ttaka otambula nagwo guli mu kifuba bwoti naye namaliriza yendipotinze nesaawa eno tomanyi byabadde mu Naamu kadde naaka manyi waabaddeyo emmere ku Naamu waabaddeyo emmere basobola okugamba kola lipooti wabaddeyo emmere ereza bakubuuza owandiika ripooti nga munnamawulire wabaddeyo emmere kyokulembeza ekyokubiri wabaddeyo oda nga ne kati kankubulire abasirikale ababadde eri nga ne woyagala kweyamba bakuwaaba bakuwerekera nga kiki Naamu
ekyo kyetumanyi kyokka Naamu. Itezo wayagaddewo ekyogezeeko gende mu shotiko ne bakuwa basatu n'obabuuza banaye kati kankubulire singa security eyo bulijjo gye tuyina mu Uganda singa tewali mubbi wa busimu singa ne Pastor Bujjingo tebaamukuba masasi security yabadde tight nga buli luvannyuma lwa poolo 3 laba abasirikale ate nga kubeerako owa traffic ne kubeerako owa poliisi n'ow'amagye. Isaaka owa traffic yako aba traffic yo bamanyi bali abasirikale sebo bayiya abasirikale mu kibuga paka kuwulira bubi ne mu conference halls ne babayiwayo olwajjamu ali munda paka ndikugamba abasirikale babadde mu Naamu nga be batereeza aba traffic otambula munda mu conference kati olwo script wawandiise ekyo ekyabaddeyo. Naamu koyina ozimbira buli kijja nti Naamu abali ku bikutu Isaac 1Ks koyina ozimbira okwo so genda kutuwa lipoota ya Naamu sigiyina ate nkuwa ekindi kugamba sinnabitegeera conference yawedde sinnabitegeera kati ate nkuwa lipooti olwo ku baba watutteyo ki Naamu gw'obagamba kimu tuva mu Naamu buli kimu ne bagattira awo nti emmere ebadde eri kati Naamu kye twakola ennyinyonnyola gye twasooka okufuna gye tuzimbirako eyo yasooka nga ne Naamu tennabeerawo ge mawulire abali ku bukutu munansonyiwa leero mbaaniriza Isaac nange mbaaniriza ya leero bannange nange mbaaniriza olwo G77 plus China kyekiki anti awo weyegattidde kati nekibeera G77 plus Naamu China byakugatta na division subtraction and division woba tewasoma ku math bibeeko naye nga kyeba na Uganda bangi tebamanyi baliki oba nze simanyi gwe naawe oba nze simanyi ate nga nze ayina okuinfominga eggwanga naye nze simanyi nawe munamawulire gwe basindisa simanyi kati nga oyagala otegeera buuza tuuza owa booda kiki ekiri emunyonyo Naamu mugambe kiki ekiri emunyonyo tosala ayinza okunyumiza nga agenzeeyo ate n'avaayo ate n'akugamba bamugaanyo yingirayo n'omubuuza wabijjewa bambuulidde bubuulizi naye ng'emboozi yonna gyakunyumiza akulaga abadde mu kintu. Tubaaniriza ku Uganda Eyenkya ne Isaac 1Ks bannange n'ey'olwaleero enaanyuma kuba bingi bye tugenda okwogerako. Eya leero tugenda gitabula naye edition tugiyise Pentagon ya nnyoko. Ennaku zino ekinyumira nti n'ennaku zino engeri gye tusabamu kamukuukulu kubira omukazi n'omugamba halo onampa ku Pentagon leero jangu ompe ku Pentagon ya nnyoko. Twafunye n'engeri kati tubadde otunuulira engeri gy'onaakubawo ekigambo nti munnange jangu naye onantemera kati ennaku zino tukisaba bwe tutyo. Alo sweetheart wange gy'oli ewaka gyendi naawe gy'oli gyendi badde nsaba gyompe ku Pentagon. Pentagon ndwadde tugireka awo ng'otegeera ali mu feebu soka tutawolako awo ng'otegeera ali mu feebu oba Desemba. Halo munnange lwaki tomupa ku Pentagon yakalwala ombuuza Pentagon wakati eddakiika 2 Pentagon erwadde gwe buli kaseera twafunye kodi oli musazi oyagala jirya tubadde twemenyanga n'ebigambo
ng'otuuka munnange anti wajja n'olya ssente ku luno kiki kati omugambo wayi Pentagon gireete njagala n'akugamba ndwadde oyagala girya lwaki ogirabalabako kwolwo wali wakamala giraba ye ya nnyoko abali ku mukutu ey'olwaleero eri stress free tubaniriza ze muziku abaana bambuuziza nti tiktok nga tokyayitayo tukomyewo kuba mpya gwe mu Pentagon edition natidde omwana yankubidde essemu naŋŋamba izaako ogamba kine mugamba gyendi njagala kuleetera ku Pentagon kati neŋŋaa ye kodi nange nga waliwo gwe n'ensunga edda ne mugamba mani ndeetera ku Pentagon ŋŋamba Pentagon ndwadde naye ng'onoonya obuzibu tusooke tugireke etowolokoke ekkakka n'emitima naye ng'onoonya obuzibu genda ng'ogenze mu kusaba ewa Bujjingo olekaane za Pentagon ziriwa awo gira sijja kuswaza Richard sijja kuswaza kati abo babiri abakamenya likodi omulosi ati ne sijja kuswaza omwaka guno teri kukaaba sigwa kukaaba yagutandikidde mukane weebuuza byakono nabawa scenario ate ne leero ngenda zibawa omanyi kati kankubulire wamala pasita bamukuba amasasi ekintu nkiremerako nnyo kale kanteekeko mbu kigambibwa kiteeberezebwa olwo lulimi lwama kiteeberezebwa lulimi lw'amawulire olwo lulimi lw'amawulire it is alleged Pastor Bujjingo was shot at okujjako nga gukuse mubi naye kiteeberezebwa nti Pastor Bujjingo yakubibwa amasasi naye lwakuba script yaabwe abantu bagisoma ne bagituwa omanyi nga script nga we twagibala bwetambula kozi pastor lwaki nkugamba nti nga bwe twagibala bwetambula pastor yasooka n'atugamba tamanyi bamukuba masasi era teri gwasobola waayiriza kituufu ojjukira speech yes agamba bannaaye nze mbagamba nga nze teri gwensobola kuwaayiriza era sibamanyi naye omanyi nga yabategedde babadde ku TV bali ku TV balaba era omutema eyagula yali ku TV zonna nga atudde alayagala kulaba okay naye musima tumwe budde ajja mwogera gwe tofaayo ekyokubiri watugamba luli yali akyali mu shock nabagamba mumuwe obudde akyali mu shock akyagattagatta mazima ensi eri yabika luliva lumu omanyi pasita ebigambo bimusimatuka naye wekiri musimatuka ekyo n'enjiri kati yafuuse yakuvuma ekyo si kipya ewa Bujjingo okuvuma is part of preaching era n'ebyawandiikibwa biyina ezo mbwa okitegeera buli abanjeza Pentagon mbwa kati nze Pastor Bujjingo wenjagala omuwabulira muwawa naye awabulwa yatugambye sijja muwabula kituufu mbadde ekigambo kibi kampabula endiga kozi zo zirimu eziwabulwa kampabula endiga endiga wenjagala ziwabulirwa wawano Pastor Bujjingo yatubuuziza Pentagon ya nnyoko ye ya nnyoko naye yazisaba zasaba kale zasaba za nnyoko oba kitegeera yes Pentagon yani Pentagon ya Bujjingo kweli yani ya Katonda ekitegeeza oba weetaba si ya Katonda ekigambo ekyo nnyoko twandinoonyeza gwe yabadde akibuuza either yabadde akibuuza Katonda ti Katonda Pentagon ya nnyoko oba yabadde akibuuza ffe cause fe tubadde tusonda Pentagon tubadde tetusondera nnyoko nze maama wange sebo yasonda Pentagon yeyo mwemulowooza lwaki tuyina obulumi
Fetwali yange. Namenja kubuza gwo bulumi obujjawa. Pastor Bujjingo yajja Jinja. Era olukuŋŋaana olwo yaluteeka mu kisaawe kye bayita Main Street Primary School. Ebugembe tajjangayo. Ne yonna akuba bisaawe. Tafali. Atikula. Olobusuma mu Kampala gwe bagamba mayina mugodi mu chachi mbu oteekamu bwoti mbu kalinga bakola akantu zino ziringa kutiye ezakuteekebwagamu eddemwanye oteekamu nekeggalirawo omukono bw'olusambu bulinga bunya bwa toyi buli kojera ne kabikkako okategedde ate kiba kizibu okaze ko kayingira buyingi tebaka reversinga tekalimu nti ate tekalimu bino mukanteekemu ebiri nzizeko omutwalo neddiza omutwalo era waliwo pasita lumu gwe nalabako oli yatwa Katonda olaba ng'omuwadde nnyo gireke gyonna okitegeera so Pentagon kituufu nzizayo wali ebugembe aho omukulu yajja maama wange yasonda ku Pentagon okitegeera kati wasonda ssente cause bagambanga kubeerawo ekimu ekyekumi neza okuzimbira mu kamera ekkanisa nze by the way maama wange yawuliriza Pastor Bujjingo ne kaakati ayinza okuba nga akyamuwuliriza naye nga tawuliriza lwa byayogera awuliriza just kusabirako cause nze solo tiyali yantama n'ewaffe nga kyekigikuta nga tuyinaawo obuzannyo ebiseera ebyo walingawo second chance walingawo obwobuzannyo simanyi malima simanyi malichuli naye ng'obuwulira ako kaali ku TV kimalichuli sijjukira naye nga kaali ku TV kyenzijjukira sooti nejja sooti nga tokwata ku radio ng'omusumba ayogera naye simanyi oba kikyali kyekimu mama yawaayo mmekeze ezimuluma naawe ezimanyi naye zonna ze yawaayo zinnuma Pentagon saakupuleyingira wano nga Pentagon bagitusuubiza mu 2023 naye omanyi 2023 baatugamba tuyingira Pentagon tunyoola kisulumuzo 2024 n'atugamba tusiba musingi simanyi oba okitegedde twakomekeza Pentagon tunazimbuula tujja tulira yatugamba 2023 December tunyoola kisulumuzo kuyingira Pentagon n'atugamba 2024 tusima musingi oba otegeera gwe naye endiga eyo eba etegeera oba gye yali azimbye ate bagenda asooka zimba n'alyoka asima omusingi owakana ebyamagero biri kankikupuleyingira oyinza olowooza abantu bayinza ogamba owaayiriza mpayiriza omusumba wammwe mama leero Bwino ngozesa baddange Mukama Katonda wange nina mungi kati ate ekimalamu amaanyi kansooke nkupuleyingire kano kagamba katya kinene nnyo omwaka 16 kyemyezi 18 fene tugamba ti Mukama tutadde tajeti mu maaso go omwaka gwa 2023 Desemba 3 kuba kunyola kimuzo nga tuyingira deadline gye twasetinga nga tennaba tusobole kimaliriza ate era deadline gye twasetinga eggulu lyali the heaven is already registered the dates olera eggulu lyali gesitalinga dates ekitegeeza bino pasita byembagamba nti pasita byabagamba bino mbunawulira eddoboozi kati eggulu lyali gesitalinga dates ne libagamba nga 31 December eggulu ligesitalinze so komiti yonna yatuula mu ggulu ne ligesitalinga Mukama Katonda ali wali n'abuulira pasita Yesu ali wali bamalayika bali wali Mukama n'abuulira pasita nti 31 December 2023 kikoneddwa mu Pentagon ekisumuzo muyingira kati ekimalamu amaanyi eggulu ligesitalinze stamped and sealed komiti etudda akakiiko konna
ebyo byonna bonna bujjirizi ngenda bukuwa leero ng'otuwokyezza ndikugerezaako nkulage nti leero tuzze kulaga abantu mazima kwolwo twayogera ne bagamba okitegeera nyina essuubi nti Pentagon tujja kugizimba tugimalirize tugiyimirire wakati tugulewo Muhumuza Hall tugende tugulewo Richard Muhumuza Hall ekitegeeza abasuubira Pentagon gundi baziyita schematics kaŋŋambe nti tugambye yeeno pulaani ya bagiyita batyeyo architecture yakyuse tulina ogiddamu wali twali tetwateekako Muhumuza Hall kati tulina pena Muhumuza Hall katulina okugiddamu kati ate kweyongeddeko holo ndala tetukyasobola kukozesa nkadde kati tuyinza ogigulawo mu 20 so pulaani tugenda giddamu eyinawereka 2050 ng'abamu tufudde otwasonda waliwo akagundi kenjagala okupuleyinga togenda okujja nakyo togenda kubanga okoze ensobi bw'onookwata ku akawunti yo bw'onootunda ekintu kyo noleeta ssente batugambye tetugenda kukola nsobi waliwo abatunda ekintu kyaffe ebintu byabwe nga tebakoze ensobi sooka owulire kyogenda okujja nakyo togenda kubanga okoze ensobi bw'onookwata ku akawunti yo bw'onootunda ekintu kyo noleeta ssente emikolo gyennyini egy'okusonda ssente gijja kutandika ssaawa 4 wawaayo dda towangayo omwaka 2024 tuteekwa okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama nkozeeyo ku kale kano kagambye omwaka ki 2024 eggulu lya registaringira ddi nzizaayo kati kankozeeyo eggulu nga liregisteringa byo eggulu mu kuregisteringa lya registaringa ki lya registaringa ddi kuno kuyingira omwaka 16 gy'emyezi 18 fene tugamba nti Mukama tutadde tajeti mu maaso go omwaka gwa 12 ese emanga 3 mu lumu kuba kunyola kimusonga tuyingira deadline gye twasetinga nga tennaba tusobola okukimaliriza ate era deadline gye twasetinga eggulu lyali the heaven is already registered the dates 31st okitegedde kati eggulu lyagize yinza okuba komiti yatudde kyembuuza oba kirabika walabayoko ekisulumuzo kye bagula nga munyola misingi kozi kyogenda okujja nakyo abantu njagala beetegereze togenda kubanga okoze ensobi bw'onookwata ku akawunti yo bw'onootunda ekintu kyo noleeta ssente emikolo gyennyini egy'okusonda ssente gijja kutandika ssaawa 4 wawaayo dda towangayo omwaka 2024 tuteekwa okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama mwaka 2024 tuteekwa 23 tunyola kisulumuzo 24 tusima musingi ate gyonna gigirako sonda musooke mutuleke tutowolokoka emitima ne musumba akuleetera okulowooza nti amasasi gano oba gakwatagana ne Pentagon akuleetera okulowooza kankubuuli nti pasita anoonyeza omuntu gwagamba nti wuuno yeyankola ekibi bazeeko mu byobufuzi wawulira ka vidiyo ng'agamba simanyi wenjogera bye mutaagala ng'osalawo bano bafe kati kankuwe nti buli omu amwekwasizza kati waliwo kano tuli disappointed nnyo olw'abantu abagenda mu church n'abalala nga bakulembera ku kituuti nga bwenkulembera naye nga bwe bagenda okwogera temulimu Katonda mu bo naye abo babuusa amaaso kola omukwano ne Katonda engalo ne zikubwa babuusa amaaso nga bw'owuliddwa omusuuzi mwayogera sinze mugambye ebyayogerera bagenzi nadda saavisi bagivuddemu agambye nti yeewuunya abasumba b'omukampala baakula bati nze mbale ngenda muddamu nenenzirika mbale ngenda mugamba
bitegeera tebanaba bitegeera benda baba nabitegeera ojja kudanga babyogerako tebanaba bitegeera tebanaba kumanya nti nagwa mu baddemu n'enfiirwa muganda wange tebakiwulirangako nti baatubba amasasi bali bize balina projects nyingi tebanaba kubitegeera kati awo akyusa afuuse muganda we muhumuza kati muganda we afuuse muganda we ate n'ekirala aboogerako gwe boogamba nti omuntu wanaayogerako ogenda mutabukira nti saavisi yakyukidde nze abantu bayira bwe beesonyiwa Bujjingo kuba nange neebuza abasumba abanene ab'amaanyi amasasi nga tebagoogera bamwesonyiwa kubanga amanyi we bamwogererako ono saavisi akuwa saavisi 3 ng'ali kuggwa tewawulira ekyagwawo nga efuuse kampuliro oli kyaleeta leero kamukulangire ebyali ku kituuti Kayanja versus Bujjingo so kati Bujjingo Kayanja n'amala akola ensobi ssaawa zino n'ayogera n'agamba musumba gwe baakuba amasasi ne bwagamba bugambi ne bayogera boogeze kigamba amasasi attention kyaki yonna ekyaki ya pastor Bujjingo eri emanya pastor Kayanja eri side ki eri kibula yaayo kibula omanyi mu Busiraamu tubeera ne kyetuyita kibula eri bwet ndowooza kati just weeri njagala ofune eya Bujjingo ya Bujjingo kibula eri obale proportion tubale just nti wemba nkutte bwenti eya Bujjingo eri wano eya Kayanja eri wano omanyi nga bakyusa n'akatuuti ne batunula gyetunudde mu bufunze bwe ziba mundu bazikyusa ne zitunula okitegedde ne lutandika okkoya pasakanya nayagamba ogezi ku basasi kati ono bayagala era ye aleeta ebigambo abasosonkereze mwogere saawa zino talina gwasobola kukwata ku buli omu amusiriikiridde okitegedde wasoma omusajja buli omu amusiriikiridde anoonyayo omu afugume sinakwogera kufuguma omanyi okufuguma n'okwogera kyanjawulo nogira kuwulidde kamiri kuwulidde kati pasakanya ne bajja buziragamba amasasi mu ggwanga tugavumirira ekyo kyokka kimala ensi okukwata omuliro ekyo kiyinza okuleetesa overnight n'okusiiba kwa nnaku 3 so pastor Bujjingo asima kuno baamulabuukiridde telyamulabuanoonya gwagwako teryayogera teryagendayo agamba nkoze ntya naye kale kakutande ono yani owawano ayina TV omulala bamuyitaani oyo pastor Senyonga kale Senyonga akolole bukolozi naye ng'enkolola erimu oluvibration lwa Bujjingo owulire we lukoya so abasumba bategeera ate nno bamusoma nabula bamusoma bamutegeera ekintu kimono wawulira incident wawulirayo omusumba yenna apostinga nti kikolwa kibi naye gwe manyi kitegeeza okubanga saawa zino nenfuna obuzibu netabayo wadde free Isaac oba vako Isaac oba bananga nenfuna obuzibu benandisoose owulira nga bajja bannamawulire bannange wamala postinze free Isaac abantu benkolagana nabo bannagajja abaani bagabriel obule baani free Isaac naye ogenda okulaba bonna naye ogenda olaba free Isaac ataliiyo genda owulira analysis zijja ng'otandika obusimu yatuvumye mbope tugira akasimu ketuyina mu bulamu ngoka ne Bujjingo ito musajja oyo mubuuze ku nnaamo okitegedde kyenkugamba pastor Bujjingo bannange kati kankulage ekirala kankutwale ku kirala ekyo kiwedde bano bamutegedde nkulaga bapasita Bugembe pasita Kiganda bonna tebali yavuddeyo kujjako oba kukana ne banenga teri okirabye ekintu ekyo naye gyali Uganda kati ekyaliwo tebulidinga nti uli agamba nti abaana b'abantu babatisa
oyo yabadde mwana wa Kisolo eyafudde oba wanti kati naye abantu bwe bamugamba nti watisa omwana w'omuntu isn't Uganda bleeding oba yavaamu mazzi Uganda was it flowing honey and gundi amata n'omubisi gw'enjuki okitegere ekyo kye babadde boogerangako ekyokubiri bw'ovaayo n'ogamba nti bakwata abaana b'abantu abatalina musango kyagula nnyo yattisa abaana b'abandi n'ogamba n'okugamba mukwata abaana b'abantu abatalina musango tolabanga gw'okyogedde bulungi nti lwaki okwata omuntu atalina musango Richard yalina musango ki okitegeera so Pastor Bujjingo bamukuba amasasi kyenjagala ekyo omanyi ekyo njagala tukiremerengako amasasi ekikozi wavumirira engeri y'amasasi gakubwamu tuvumirira ekikolwa ekyokubwamu amasasi bwekityo ebintu ebyo byonna we tubigattagatta tutuuka ekiseera ne tusengejja ebintu nze nkubuulidde Pastor Bujjingo yafunye abaamukuba amasasi mukwano gwe Jeno Muhoozi ye yatugamba nti ebintu ebyo biyinza okuba nga byekuusa ku ADF kati yakugamba bannabyabufuzi aboogera bye batoogera Kayindo Otafiire yavaayo n'atugamba ye nga tabitegera kankuwe Kayindo Otafiire ate ali Juba naze nkugambye leero naze n'ebintu byonna Kayindo Otafiire aliwa munnamawulire ng'amubuuza Alex Nsubuga omuntu nakuwa amasasi ate nafuna amaanyi agagenda n'avuga emmotoka kutuuka emulago ng'ate waliwo n'eddwaliro eriri okumpi awo nze kinewuunya omutemu yamanya ate nti pastori yali agenda kuyimirira ku koona eyo bangambye nti ono omulenzi bamukubye nga bava mu maaso okimanya otya nti emmotoka eri mu motion tekutomere ebyo byekyabuuza oba ono yakuba nga ava mu maaso yamanya ate nti eno emmotoka eno kayimirire mu maaso ojja kufuna akaseera kakuba amasasi yamanya ate nti emmotoka olutuuka wegenda kukola ki kuyimirira ebyo njagala bunanga poliisi ebuulirize bategeere bulungi tumanye kyagala ebintu ebyokukoota emu okuteebereza naye afande Jeno Muhoozi omubaka bwe yafulumiza ye yagambye nti oba kiteebereza okubanga n'aba ADF balinamu akakwate ebyomukuza kola mu internal affairs mukuza kola mu internal affairs anti naye senior presidential advisor ye presidential advisor ayina emirimu gye gino mirimu gyange gino mirimu gyange byayogera byakuuza ebyo bibye ebyo bibye oras tulinda professional whose results can stand the test of court tuyagamba nti ngeze mu kooti ndowooza ADF tuyagenda mu kooti n'ogamba nti naye bantu baba ADF oba yandiba Otafiire oba yandiba gundi obanga ogenze mu kooti ogamba nti Otafiire yali wano yakola kino twamukwata biki kamera zimulabye gwina obujulizi bwotwala mu kooti naye tuyinzagenda mu kooti n'otandika okuteebereza naye nti oli Jeno munno eyafulumiza ekiwandiiko wanje tuya general muwoza akola mu poliisi Jeno takola mu poliisi takola mu poliisi ebyebinaga ate aho yateebereza ngamba abateebereza ye yogeri kyalowooza kyalowooza si ekiri ku ground ekiri ku ground kirala ekyo kiva mu professional work tekibuzebuza olw'abanoonyereza ate naye nga bwoli Jeno munno yafulumiza Jeno owange Bishop Wajinga afuga kinalisi ya Rubaga omusawo w'omutwe akerera ebigere akola ku bigere Jeno Kayineruka yadasa pasita nga muwagizi wa MK project oba muwagizi we wasi muwagizi we betulaba Bujjingo nga Munnayuganda ebyokuwagira NRM ebyokuwagira Museveni oba Kayineruka oba Otafiire ebyo tebitukwatako oba muwagizi wa Kayineruka oba muwagizi wa Museveni oba muwagizi wa BobiWine tebitukwatako tugoberera omusango ng'Omunnayuganda mulimu gwaffe kulinda Bannayuganda bonna n'abawagira Lubaale n'abawagira Muhammad Dini bonna tukutukola ki okwakuuma manaka mulimu gwa abantu badde beewunya already Jeno Kayineruka yavuddeyo dda n'asaasira n'alaga omanyi kye bayita kuba offside
Yabadde offside. Yabadde offside. Yanlize ne tufuna ki omukakafu. Ya papier. Mubuuze byewagambye wabijjeewa. Omanyi esimu yegwe. Tetwogera mbu sobola batukukubira n'amaloboozi gano osobola okugattagatta kati yaani eyakuba waliwo gwe yalaba baamala ne batega TV kyokka ekituluma poliisi isirise mu kifo kyegenda neebuuza omusajja oyo nti baani abo abaatega TV baalinda ofe mbu yakikiriza omutemu eyagula bamukube yali ku TV zonna ng'alaba nti ndowooza yali atadde mu ruumu wamu. Yasooka n'atugamba nti tamanyi yamukuba ekyo kiri ku record. Yes. N'addamu n'atugamba n'agamba nti bano ab'ebyobufuzi abaagala nfe lwakuba mbu njogedde ku kye bataagala mbu olw'okuba gundi nfe tetubaagaliza kufa twagala mubeereewo nze era mwaswadde saafudde ekitegeeza waliwo bannabyabufuzi abaagala ofe poliisi webenoonyereza abo lwaki baagala ofe abannabyabufuzi okoze eki ogambye kwogera bye bataagala gwe wekaayogera bye bataagala lwaki abalala tebannafa okitegeera kozi bangi aboogera bye bataagala lwaki bo tebabakubangako okitegeera kati ekyo kivuddeyo ate otugambye n'ekirala bano ono atugambye nti bayinzuka okuba aba ADF era n'agamba poliisi muyina onnoonyereza kati ffe kino kye tukola kugezaako kugula poliisi cause nyinza okubeera awo ng'ebintu binkutte nenjagala nzigule omuntu amaaso ategeere kiki kyetwandikoze eki kyeyandirowoozezzaako wendowooza ku kino nendowooza ku kino nsobola linkinga ffe abannamawulire kirina kye tuyita investigative journalist. Yes. Nti osobola okunoonyereza omuntu poliisi byeyandinoonyeza era n'obifuna okitegeera lwakuba wano obeera investigative journalist obeera oyingiridde emirimu gya poliisi era okola omulimu ng'oli kudduka kitegeera so nebintu ebyo nkwongere neyo Pentagon ye n'azimbibwa ya nnyoko kankikuddiremu gw'obuuza Pentagon katusooke tutereere emitima kitegedde tusooke tuwone mu mitima gyaffe obuuzizza ki Pentagon erizimbibwa oba terizimbibwa pasita kaakuddemu katusooke tutereere emitima tusooke tuwone mu mitima gyaffe naye kyembuuza mu mitima kale Richard Muhumuza yagenda nakyekya kyaki yagenda n'amabulooka kozi waliwo gamba nti tetuli kuzimba lwakuba ono yafudde ne ssente ate ssente ezabadde ku akawunti yabadde amanyi pini kitegeera simanyi oba ontegeera bulungi oba Richard Muhumuza yabadde amanyi pini ya gundi kiyinzika okuba ng'abadde signatory nyina essuubi nti Pentagon tujja kugizimba tugimalirize tugiyimirire wakati tugende tuggulawo Richard Muhumuza hall Richard Muhumuza conference hall eri conference hall gye mulaba mu animation eyo kati eyitibwa Richard Muhumuza tujja gendeyo tugigulewo aliwo agamba nja kubeera naawe tujja gigula wakaguwa tujja kasala ffenna naye si byangu taata tuyita mu masasi bw'omala ogasima tukamuno n'agenda nyina essuubi nti Pentagon tujja kugizimba tugimalirize tugiyimirire wakati tugende tuggulewo Richard Muhumuza hall Richard Muhumuza conference hall eri conference hall gye mulaba mu animation eyo kati eyitibwa Richard Muhumuza tujja gendeyo tugigulewo
aliwo agamba nja kubeera naawe tujja gigula wakaguba tujja kasala ffenna naye si byangu taata tuyita masasi bw'omala ogasima tukamuno n'agenda bonna ne balumba social media Pentagon era kati abuzaabuza sente za Pentagon yennyoko tewali atubuuza Pentagon nga ssaayo ennyumba ya kitaawe kyokka yatugambako nti tutunde bye tuyina kyoba otegeera nti Pentagon tujja giyingira naye sitaani emukalakata ku mutima eringa kamulali naye ejja kubaawo oba ayagala oba tayagala Pentagon tujja gizimba tugibeere mu nnyo zikubira baggulu mu linnya erya Yesu oba amagezi gazze ne bazikuba sekendi zibbiri bakankuba amasasi ng'obuuza Pentagon oba ani yabazaala abantu nga bali mu nnaku ensi yonna ng'ekaaba ekiroboozi kino ky'owulira ng'ekiroboozi eri abakimatira era nga tebaagala kwebaka nga tebakiwulidde kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga okitegere kyeŋŋamba kino ekiroboozi ky'owulira bwoti eri abakimatira aganteze kasita ekiroboozi ekyo nkiwulira webakimatira mwalimu mukadde wange mulimu ne Susan Makula kyeneebuuza abantu baali bafa bawambibwa omukulu yagenda maaso n'asonda Pentagon nga era teyimirira koza abantu babadde bafa mu kanisa nti mubadde temuli afiirwa nkubuulire ewakakande ekizimbe ekyo nga bakiziimba kuliko gundi eyajjako keera ne baagala n'okiyimiriza gundi oba kiki ekyagwa ne baagala n'ogiyimiriza oba yafiirako n'omuntu oba yakosebwa bukosebwa ekyaki ezimbiddwa ate nga teriiko nduulu nga za Pentagon naye omukulu agamba nti yakafiirwa akola kutya twakafiirwa tukoze tutya ndikubuuza mwakafiirwa oli yagenze na seminti yafudde na busawo bwa seminti obubagaana okuzimba Pentagon ye ng'okusonda kute kukoma oba yagenze na nsuuluulu esimu omusingi n'omukulu alima ajja kwogera accountability ya Pentagon ajja gyogera nze nkugamba ajja gyogera nze nkusiba tetujja kusirika ajja tuwa Pentagon ajja tuwa accountability ya Pentagon temujja sirika mujja vumwa ada bagenda ovuma ffe bivuma olwo byamvuma nempulira kati ate omuyaya akuvuma nga ne gundi yeriko musumba alani akuvuma olinga eyamaamawo olinga Pentagon yamaamawo musumba alani kiki ekikunvumya Pentagon ya nyange sokoleke omusajja mukale kaudio ka video kozesa okusabya okuzajja omusajja agambye mu Pentagon musimanyi mu sitani yajoza nakati sitani ali mugenda agamba yena jali sitani nakugamba wano sitani atula n'agamba naye bannange twaliri naawe ekyo sikibaddemu sitani ali najaliaga amasasi ga Bujjingo nga tankanyemu bajja bagakuba ogatanka n'ennyoko oba olina obulumi bw'oyitamu ng'embwa sibuukola mwekuume ng'embwa abakulumya emitwe mbwa akulumya omutwe otandika ddi okukola mbwa bw'aba alina omulimu agukuwe abakugamba tolizimba mbwa ababuuza sente za Pentagon mbwa agenda kuba olimba baluyitambwa tewali wadde ekikumi alowooza nti Bujjingo nsobola okubba wadde oku era buli lunaku bo bongera kuteekayo n'ekirooto bakimanyi nti kya buwumbi 10 embwa bwetuula ku ka TV kwa simu kayo amanyi nga tebana kye bali ate tebana kye balina mu nsi mubeekuume owulira obuwumbi buli lunaku nenze nkyali atandikako obuwumbi 9
obuwumbi 10 kati bagambye meka 10 naye omanyi ggwe ekizimbe ekizimbibwa obuwumbi 10 eno gundi wano wetuli yinza okuba nga ekinene nnyo eyinza okugwera mu buwumbi 5 sinabundi bana bungi omanyi obuwumbi 10 omukulu agaye bayita mu Masasi okuzi kati kyembuuza basumba bameka bayise mu Masasi kakande ye yayita mugaliwa Ssenyonga yayita mu Masasi ono Pastor Imelda Namutebi yes. ye bamukubalina church wano ye yayita mugani mune tuita mu Masasi ayita mutano nedda lo Pastor Bujjingo nedda gwe abagambye tetwagala muntu abuzabuza tuleeta obujulizi tukyabuyiiya ole Pastor Bujjingo nedda mutuyita mu Masasi okuzimba Pentagon genda eri Masasi siya mutuyita mu Masasi bayita babi sitaani alemesa atuleeyo n'agamba bannaye singa nina kyensobola okukola musajja gwe nandikulemeseza ddala nesizekala omusitaani aveeyoko ajja katutyage ajja muvuma ne sitaani atya okuvumirwa ne sitaani seba atya omuvuma ololibalwamugembe ne sitaani atwewonya kati sitaani ali yalega Sitaani. Waliwo we bituuka sitaani n'akubira ne Katonda essimu nti olaba abaana bo era nzaali awo kati awo tacha wembawo ebyange agamba ebyo sinze yabimuwa sitaani bwe yekaziga abeera ali mukuzo sitaani alina bayagala okukola kefujja agenda Bujjingo naawo ntamye amulemezaamu ne Pastor Bujjingo bino ebibuuzo nno bikulu gy'oli yalinga yakavewa Pastor Serwadda nga ayogera ku accountability saawa zino tubadde tusuubira by the way kati kankubuulire saawa zino Pastor Bujjingo singa abadde mugezi nze nkale kampa endiga singa abadde mugezi kozi bino ebintu byetwogera okubimalawo proof era woobyogera abasinga tugenda sirika tutandike kuswala pepeka keera lumu kwata Solot Media olina programu namba gitwale account ya gundi bagita eyo sheet ejirako gundi ngoyagala tegeera sente zoyina mini statement abana bali coding mini statement kya mufe munyo mubadde mutumanyira ng'omutumye kinene nkya mufe munyo olage nti bannaye twagamba obuwumbi kozi mutugamba obuwumbi 10 tetutegeera ziriwo Isaac ng'omutumye kinene nedda si kinene kitini fembwa tusirike imbwa kasito ogiwe eggumba kokubogola Pastor Bujjingo abantu babuuza wakasolooza mmeka baani ababuuza embwa mbadde manya abantu nti wejje mu mbwa amangu gamba embwa zaagala tegeera asolozza ye emyaka emeka kugambye 2023 tugiyingira tunyola kisolomuzo 2024 tusima musingi tewakategedde nti oyingira ennyumba n'osala n'akaguwa tugizimba mu past ebeera present past eba past tuyingira dda tuyingira ate ne tumala ne tuddayo ne tusima omusingi so naye kino kyamutuddemu boya teri kyamutuddemu naye nze ndikugamba abasumba musirike ne woba oyimba gospel nga wakatandika newogera kugezi amasasi ng'oyimba ku masasi saawa zino toyimba ku kuzimba ne woba ogamba kuzimbira Mukama yeekaalu oli kigenda mukolokota kinalabye Pastor Kayiwanga azze ku kituuti yazze kati kakunyumize Pastor Kayiwa yazze ku kituuti naye Kayiwa oyo naye yamuwa diguli Kayiwa oyo naye
gwoga diguli gwo kamujibizi pasaka yazze ku kituuti kakati nakwasa ate kayuwe kyamulese kumugumbulula teri yazzeku naye yagenze okulaba nga mu bajja gamba nange naye najja omukulu yazze ng'akwata ku munne bw'ati amukwatako mubeekuba ekifaananyi yawadde awadde essimu ye pasita kayiwa mubaba kuba ekifaananyi ng'ali ku kituuti kati najja agenda koko pasita Bujjingo musumba tokwatayo pasita kayiwa kyekiri nenga ne pasita kayiwa tamanyi kiriyo ku bbanga ly'amazze n'emyaka gy'amaze ku nsi tamanyi kyatuukawo kakati ekyasosezza pasita Bujjingo n'akyusa omukono ekikono yadde amimiddawo wenyini era nga bw'oli kakati namuga tokwatayo biki kati n'akyukamu n'amudda eno ate olwamaze ate ng'emate gyokwani yakomekereza amakoteko yakomekereza kyabadde aganye tebakoledde ddala yakoza pasaka yerabidde gakuti waliwo omusajja eyatugamba ani agula ensi eno kubanga tugitunda wakirika tugitunde mu bibajjo buli omu muwekewo bampemu ezange ŋŋende gye ŋŋenda pasaka yazza ne pasaka watambulire naye ate era pasita Bujjingo yanswazizza nasigala ng'ayimidddenyenyeza kwola nenga yii ote bamukutte mu kiwundu lero nga tamugambye nti oba mujjako omukono noza naga script ekyaganye script eganye kati script eyo nze mugambye kyalina okukola ogisirisa recording ka mini statement watu waka mini statement ne bagamba eyo kamera emotoka pasita Bujjingo eba eriko kamera mbu tetwagala kyaki yeyina kamera nenze njagala poliisi eveeyo we bakubira pasita Bujjingo waggulu wali eri abamanye namuŋŋoona waliwo kamera awo tuyina omusajja apima n'okupima mu nnamawulire aleeta ne ruula n'apima obuwanvu ate yitagaanibwa olwo tova ku mwami wa munno sajja ali munnamu akola mawulire ge akwata ba pulezidenti gwa kiri kisinga nnamu negwe okimanyi nti wali we bakwe pasita Bujjingo waggulu waliwo kamera zaali zavaako waliwo kirabika waliwo eyali yazito jjukira okecheka waliwo ekimotoka ekyaziizaawo beauty and beauty olwo saabalabako yete bajja we baba bajja balinga basatu tebyanyuma bulungi emisini oli yatambudde naye yagenze nayo tebyanyuma bulungi mukozi bakola batya nadde ate musalawo kwata akasooka 2 4 oli yali agenze ne crime scene yonna mwaba forensics bagenda okujja oli yatambula ne crime scene ye manyi omuntu okutambula ne crime scene bamunoonye kati crime scene oyina gigoba bugobi n'otandika girowooza sibula abatulaba omanyi bakambwe bagenda ne pasita Bujjingo mukambwe nimo ennaku zino mukambwe bamukuba amasasi era musaasira ya kibi nnyo musumba bamukuba amasasi by the way kibi tongera okuvumirira ekikolwa abakuba amasasi nga gakuba mu ngeri yanga divye bakuyita bati oko okudiibuuda bakuba bakola eki nedda tuvumirira abakubi b'amasasi ekyo ekikolwa kibi kitwaliramu n'obulamu bw'abantu ekyo kituufu kibi ekyo kibi tetulina kukisekeramu kuba Richard Mumuza yafa tuvumirira ettemu era tugamba nti abantu mwandibaddemu n'akoobuuti mu mitima
kibi oli mwamulesa family naye ate ekinyiiza bannaye abagenda okulaba omulwadde waliwo omuntu ow'okulaba eyafiirwa oyo gwe twandisinza olaba. By the way, Isaac, tukubeewo nnyo waneeno bannange Musumba Bujjingo ne media yo amazima attention yonna ogizza ennamayumba Bedi Kenzo baani. How many people have flocked okugenda eri eyafiirwa ayina abaana ne family yabakadde oyo gwe twandirabye nnyo baabakadde b'ekkanisa abalala nga tetunnabalaba nga beekungula ogendo ku family eri. lwaki buli kimu kitambulira wano awali yawona ono yawona bemanyi buluna twebaza Katonda yawona. Yes, tukyebaza twebaza Katonda pastor waffe yawona era pastor waffe Katonda akyayina emirimu mingi gy'oyina okukola mu ggwanga naye kati okusaasira okungi attention lwaki ezze kwona yawona twandikutadde ku family yoli eyagenda kwesa weno era twandirabye nga attention eri waka bane kakati Musumba tanisa okuzimba oba amalalo tukoze tutya balina ekyamaanyi kye bataddewo bekijugizo ne baabakadde b'ekkanisa abalala nga teboogera tebalina kye basobola kwogera balina pyala nenga pyala abeera ku kituuti obuzibu we butuukawo nga tutegeera oba mukadde wa kkanisa oba muganda wo oba munoonyi wa buguwa naye Susan Makula nga tayogera ate nga ssaawa zino naye Susan Makula singa bibadde bya musajja agenda musajja ayizokoona script ssaawa zino oyo nyamaza wacha gwe senkubuga akyayogera yasooka n'agyonoona n'agiza eri nga basika musike musajja oyiseewo nnyo kati waliwo simanyi oba byeyita simanyi Calvin bikoze bitya ye yagyonoonera ddala ono we yazze ku kituuti gwe yasookeddeko omuntu najja ewuwo n'akusaasira yazze ku family so kati bagambye abamanyi script bali basatu mulimu omukulu mwennyini nemubeeramu Kasobeza omumanyi babandimu akuuma atakuumira mpeera gamazima akuume Uganda Eyenkya.